Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya ne dobozi nze IBRAH Mukasa era nga mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyokwanjulira estate ya Kyetume Vumba. Courtesy of Kamoga Property Consultants Limited tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga twagadde tukulage process gye baliko kati mu kusooka twakulaga nga basenda tosobola kuguza bantu ttaka nga tosenzeewo bulungi bangi babikola naye nga these are small things byolina okukolera abantu era nga mu kitundu kyaffe ekyasookera twakulaga nga basenda mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri tukomyewo nate tugezeeko okulaga otambula otya okutuuka ku site kyakubiri ku kyo tukulage ne process eriyo gye bali mu kutemaatema okudimaketinga okusimba obuyinja abantu batandise dde okugula which is very good. Haji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nkwanirizaako ku show nsaba obuuze ku balungi abatulaba then tutandikirawo. Onja tulamwenna zaako oli mutya student obulamu butambula bulungi amanya nga bulijjo ye Haji Muhammad Kamoga omu ku badirekita ba Kamoga Property Consultants Limited kampuni egula n'okunda ettaka n'ebanga ebyenjawulo. Olunaku olwaleero ezo Kyetume Vumba ettaka lino basobola okuliraba omuntu waffe ataliiwo ali e Bungereza ali mu Amerika ali e Bunaayira afiringe ekitwogerako baga bangi baga balina ettaka batunda n'ensobola kulitukutuusaako so tuwabe ebiki ebyo otuukako otya accessibility efaanana etya oweterawa oli afune fiiru eyo agenda okujja ng'akimanyi ne gwotuma kubako ebifaananyi ddala awo nyini wantu tewe wenalaba basiweewo posi wagenda uli tuli mu kusenda kusenda kwaggwadda makubo gateekebwamu sabi yali mu kusimbamu mayinja kyonna otuukayo nga pooti yo gwondeeta wesa ebikondo kuteekawo tekuliko wakibanja muliko wekibanja ate akolerako tukuguza ettaka nga tulinako wakibanja ekibanja baliko twakyoti nga dda bonna tuliko enclayman so tujja okulage ekitundu kino ekyokubiri ofune ekyenjawulo ettaka lyaffe neryekiti ekime Vumba inshallah taala. Thank you so much. Njagala tutunulire wano wetuli tukulaga bw'obanga ova eggayaza mu tawuni Kolaasi ono agenda paka wa? Agenda Zirobwe. Kati tukulaga w'okyamira tukulaga woyinza okuviirako okugenda ku ttaka. Twakugamba nti okuva ku Kolaasi okutuuka ku ttaka wennyini waliwo buwanvu ki? Ne kilomita tewera. Okuviira ddala ku Kolaasi wano wetuli okukyamamu wali okutuuka ettaka weriri ne kilomita namba tewera. So tulaba nti it's around half a kilometer oba quarter kilometer. Roughly quarter kilometer. Yes. Roughly quarter kilometer. So yembeera eyo okuva e Kampala okutuuka wano okutuuka ku site ziri mayiro 22. In terms of eddakiika abantu baagala nnyo ekintu ky'eddakiika Haji. Bw'oba tosanze ejjaamu mu ttawuni dakiika 3 zikumala. Dakiika 3 zikumala. Ate nawakoza transport yali public taxi wezirize zino era nanti avaamu oba talina motoka ye gy'avuga taxi weziri nzira ddala ne mujjamu ddala mujjamu ddala wawetera zigamba ete ziriwo ajja kusombukana so taxi weziri eziyinza okutuusawo takaawo osobola okufuna access kuttakeero kubanga si bangi bonna. So wetuva ku Kolaasi wano wetuviirako wano wetuwetera tukwata ekyettaka because okuviira ddala eri mu ttawuni yonna Kolaasi ono ayitamu n'agenda kati wano ne tukwata ekyettaka ka distance katono nnyo nga bwe twakunnyonnyodde nti okuviira ddala ku main road wano ku Kolaasi okutuuka wali wennyini ku estate it is quarter a kilometer. Era nga tugamba abantu ekintu ki nti lwaki ebintu bino twagala tubikulage omanye ettaka ly'ogenda okugula. Access to the main road erina distance ki when it comes to power oba amasannyalaze emiti ogalaba gaago gatambula gava ku main road
ne gatambulira ddala ne gagenda amasannyalaze kitegeeza ekyo kiri sorted. When it comes to mazzi national water bamulina so amazzi bali mugaleta paka ku site naye nga already kanseri mutukwatirako kulaba nti tugasembeza project eba nnimi koza giretanga gwe omuntu omu naye nga teri gavumenti ezimutukwatirako naye nga batuusa amazzi amayonjo tukyale eyo naye nga amasannyalaze gowe gali ku site so ekyonya ku ttaka lino ettaka wenda kwagamba nti ettaka lya kyapa ettaka si lya liizi ekyapa kya Maryland si kya liizi ekya liizi ekyapa ekigwako ebbanga naye kino ekyapa kya Maryland kyabananyini nkomeredde so gwe omuntu waffe oyo ali eyo nazo ogula ekyapa ekyabananyini bwenkomeredde atuuse sigula kibanja kubanga ogula ekibanja oba osigadde oba tuba tebinaggwa naye wano ogula ekyapa ensonga zonna oba ozimaze kyoba okujja okukomawo ate kweyongeza kyapa ate kirala n'essawa ya leero oba ojja kugula kyapa omwana mugulire omukyala omugulire ejja omugulire buli omusi oba gula ebyapa buli omu naaba n'ekyapa ate mu mannya ge. Njagala tutunuulire ensonga abantu okinnyonnyodde nti ebyapa bino Maryland abantu baagala nnyo owulira ekintu ekyo ate nga kyekituufu kiri ekyaliizi oyinza okigula nga kyaliizi naye kibako ebbanga eggere liizi bubeera bupangisa buli wokiwira mu matuugo nti kyaliizi kiteekemu nti oba bupangisa oliko ebbanga eggere oba myaka 49 gimanye giggwako oba 98 gimanye giggwako naye wano tenkiriiko bbanga ggere ekyaliizi ate ojja kuwaayo sente ezo premium ate ne buli mwaka owenga owaayo sente naye kino kasoogula oba okiguze naye wali wabupangisa buleke ebbanga eggere ekyaliizi neffe tetunda byapa bya liizi tuguza ekyapa tunda kya mayiro so njagala tutangaze mu bantu tetunda bibanja tetunda byapa bya liizi nekyapa nga kya Maryland ekyabananyini bwenkomeredde okifuna manya oba ofunda eddala lyonna oba olina kungulu ne munda. Okay, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Mu kino kyaffe kino ekyokubiri tutunulira estate empya Haji Kamoga gye yagguddewo gye yatandise empya tukutuku era ngeri up for grabs, up for sale. Okuvira ddala ploti ziri 5 ku 10, 10 ku 10 okudda waggulu. Era nga abantu abaleyo mwenna tutambuddewo tukulage how shorter the distance is from the main road okutuukira ddala ku estate weri. Estate eno bagiyise Kyetumevumba eri off Gayaza Zirobwe Road. Wogisanga distance ntono nnyo okuvira ddala ku Kolaasi okugituukako wali buli kimu ne kibeera nga kitambula bulungi nnyo. So kubirizo na muntu yenna ali yali agadde okufuna ettaka ku lw'Egayaza eno nti jangu olifune buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tusazeewo wano tutambule mpola kusigira ekifaananyi butya bw'oyinza okutuuka ku site era site eri etya n'embeera eri etya. Haji ki ekyakyoyinza okwongerako? Tuyinza okwongerako ettaka tetuliseera miliyoni jasa 2 zokka 15 ate tukwata n'ebitundutundu balinako miliyoni 10, miliyoni 7, miliyoni 8 tuzikwata kubanga enjawulo erimu naffe tetuli babulooka nti tulina gwe tutundira kati affe so tukkaanya oyinza okugula ploti 2, 3, ne 5 so kyoyagalako kituguzaako ate tatuma okuguza tuli kukwasa n'oli fensinga osasula balansi waffe nga wedde oli ku ttaka okola byokola nga ettaka libe nga likuyamba nga te nga ffe nga otuwa sente zaffe so ttaka weriri just miliyoni 2 zokka. Omuntu asobola okwebuuza nti ettaka lino omuntu bw'aligula ki ekikolerwako? Oli ayinza okugamba nti kulimirako, kulundirako, kuzimbako maka, ssomero, kyoyagala kyonna kubanga ettaka weriri oyagala kuzimbako nnyumba yakubeerako okuva mu tawuni siwala osobola okuvaayo n'ogera mu tawuni n'okola n'okomawo bitawanya abantu twali transport abatawaanya nono public transport with taxi weziri baso okuvuga emotoka yaso okutambula so byonna byandibadde yeetaaga asobola okubifuna mu bwangu services weziri malwaliro gyegali masomero gyegali abantu gyebalera nga wolaba tutambula. Omulungi atulaba nga bwe twakugambye ka distance katini nnyo okutuuka ku estate oba ku site so tukyagendera ddala mu maaso
okulaba nga tukulaga exactly kye tutegeeza. Lwaki tusazeewo tutambule okuva ku main road? It is because twagale tukusiigira ekifaananyi gwali emitala w'amayanja, ali ebunaayira, ali ebuwarabu, ali ebungereza, ali everywhere. Twagala kulaga nti ekintu distance katini nnyo. Let us talk about amasanyalaze. Twongere tukyenfasizing nti amasanyalaze gano bw'ogatunuulira gaviira ddala ku kkubo, ku kolansi, ne gajja nga gatambula. Ebimu ku bisinga okweraliikiriza abantu ge masanyalaze. Kituweraliikiriza nnyo naddala mu mulembe guno, omulembe omutebi, mu mulembe ogw'ekyasa ekyabirimu ekimu. Amasanyalaze kintu kikulu nnyo. Ngabo zogalaba ali kukuba kwennyini. Amasanyalaze weegali. Era gali ku site. Emiti gy'olengera egyo giri mu ttaka lyange. Wano wennyini, wano neyiba wange. Tukala nga wetandikira. Yono ye tumuleka bbali awo nne waddako wetandikira esobola okutambula. So amasanyalaze twogerako gali ku site kwennyini. Tugoka just extension bongera nti oli wagala poti waguze nga mutuukireko ddala nenga go weegali. Let us talk about neighborhood. Omuntu ali eyo omulungi ali mu kutulaba already neighborhood ali established. Omuganda agamba nti omuliraano gwokya bbiri bw'okuba enduulu ani anaakudduukirira. So neighborhood already ogiraba, omulungi atulaba. This is neighborhood already abantu mwebali. Bali wano wonna neighborhood ne kuludda kuno. Yes. Estate etandikira wano. Okay. Yes. Wow, that is very good. Otambula. Yeah. Era yofene wange. Emiti giri wange. Okay. Yes, amasanyalaze mwegali mwennyini mu site. Yes, ate twakoze kkubo erikirira ate. Gye twasaze. Yes. So, twongera okwenfasizinga ku kintu kya neighborhood. Yeeyo ogiraba already abantu weebali. Gy'oli mu kujja tojja nti wantu nti bantu tebaliiyo, sigamba nti oba weesuuliridde nti ate abantu n'ebigwa mu kkowe eryo. Already abantu mwebali mu neighborhood. Aba bosobola okuga nti ngenda ku nsonga eno n'eri ngendako ewa neighbor okulaba nga tuwuliziganya oba tuwogerezeganya. Era nga ne ku luuyi luno wano era ekkubo lino likyagendera ddala mu maaso era eriyo abantu. Neighborhood endala yiino wano erimu ze tuyinza okukozesanga max koyinza okugamba nti nzijjukirira wa wempetera. There is a beautiful home here already established. Mulimu abantu woli mu kulaba awo kati wano wowetera okira mu estate side ne side. Yes. So kati wano kuno ne kuno wakozeemu just ekkubo lyawula bantu. Omuntu afuna access emutuusa wagenda. Oyinza okugula ttaka ate nga talina nakkubo limutuusa. Awuza nagula ettaka naye tesirina kkubo. Oguze ettaka mba nkuwadde nekkubo erikutuusa ku pooti gyoguze. Pooti yonna gy'onaagula wano ojja kusanga ng'olina ekkubo lyayo. Sigamba ate bajja kukusibirayo ate mugende mukayana n'amakubo. Bakuwadde mwegali tojja kutawaana muntu yenna kubanga nagasaze ganjawulo. Ogula 15 ettaka eryo liba teririiko, ekkubo liba liri wabweru. Sigamba ate oguze 15 ate badde mate basateko ekkubo nedda. Ekkubo deni kuti 2 mu nnyanga woziraba meters 8 litambula ddala mpaka ne liyitamu paka yeri waggulu. So ekyo ekkubo teriralikiro yagenda okugula ettaka lyaffe teriralikira ku access ndali natuukayo ntya moka zijja kujja zituuka ku site bulungi. Otyo gyoguze wennyini moka ejja kutuukirawo ddala. Kitwakoze nti twakusendedde otuukeyo nga bikimu twakijjeewo. Siga tukalimirako linda kamala okujja mu season ya kasooli, linda kamala okungula muogo we nda twabise tolinze twabasasudde ababaddeko ne tusenda kuba nti oli ajja osange nga gwe oliko era munadamu n'obuddo ne guddamu ne gumera. Bajja kuba nti gwazzemu ne gumera bumezi naye nga ffe twasenda twali kinu kimu
tekuli kabanja ko mba telindako amale okukungula mu season ya kasooli amale okujjamu ebijanjalo bi tekuli alimira ko nomu tekuli akolera ko nomu gwe amuntu afuwagira okujja aguze gwobo otandikirako ekyokukolerako kyonna kyoyagala njalo gye tuli omuntu kakyusa soko ekitundu tukwiza okukozesa ku ttaka eryo kiki kyoyinza okukolerako defencing off tugwemanyi programu zo bosiba mu kasooli oba okuba bulooka ebyo biba bibyo obyosobola obikola nga bw'onoonya ssente zaffe tukwebbanga nti asasula mu myezi 10 ojja kumaze n'ettaka lino biri nga likuyamba ku bbanga eryo nawe obengo kyolikozesa kiga nti nsasuddako ebitundu balanzikiriza okukolerako tujja kukkiriza kubanga kyetugamba kyekituufu okana jangu era kuliko bano zolako poti zino zolaba fencing aho baguzeewo twajja luli bayite na kugula kati bakoze eki bali bajja nti pako poti 3 pako poti 4 pako poti 5 bali kasitagula kye musaba that is the fencing ko menti ati aho wakuze eki wagenze fe cheja kye tuyine kirala tetukola double cell esinga osumbuwa bettaka atunda wano leero ate namana najja namwasene nyingi namana amukyusa namana muguze walala abanaguza poti emu bantu batano no tatujuguza gantu twakiruga nti fencing tatujuguza ebefuuse yiyo fetuba tukubanja ubanja sente kujja ngo nti sente zinemeredde ate njangu nkomo poti njibadize twali buzibu abantu bo ujiguze nga busozo kyabo no bumala sente ezo poti yo tujuguza poti ki no gisasura no gimarayo sinubanga okwese ettaka lyo nga buyagala naye tunola basengenge awo watwaliddwa oyitajja kujjate nonguza wano wali sengenge awo batuttewo olaba wasibwe batuttewo atali wasibe wonna wakyaliwo we wali gujja noga nti njagala side wano so ogenda paka eno yes akakuba twakakuba n'ogenda paka eri eno oyo batutteyo olaba ebikondo bino batuttewo so wano tebannatwalawo yes amakuba agagenda munda nekira wansi okay ne wano waliwo ebikondo bino wano batuttewo wano nawo batuttewo awali ebikondo hola ebikondo ganti awo batuttewo yes atugojja kujja nabo boguze kyenkusaba nti list port yo yisibeke ebikondo kiyanguyize no yanajja okulambula agenda kutawanyizibwa nnyo nti awo batuttewo otali ebikondo we wali yes tikalo so basically nti ajja afune kifaananyi twema ngenze kutakale kyetume lifana bwe funa bwe kiti so wano wafana we wati bojjo tuze mu site awo nawo lengera waguru tona kutwala bwawo takali kyaliwo weriri gozaga ko poti 3 ko poti 5 ko poti 10 oyagala ko emu gojjo oyagala ko jetukuwa kyosobola ko kyetukuwa siga ndikudena ko poti kamwa bubiri dekaba kawa bamazeewo ngeliweddewo negwe koyesa buki bwangu kola okusalawo okwamangu banja tuka myezi 3 ena ngalikale eki ngaliweddewo nga bali mazeewo tuka ndi ate setia kyetumenti takala koleki jagwawo ni as you speak now wedi kyaliwo weriri so kujja nokolaki notwalako gyoyagala sazo weriri yesewo so kati awo atulaba era atugoberera ngaje tuvudde tetulumutaka wenyewe watutambulira ebbali ttaka wakati kuki kubo tetukiriza muntu yenna kuzimba ku kubo wakati kufunza kubo tulaba tugezaako matuka nokugaze gasinga makubo gano mukazi benga so okuyisizaamu ebbiri sigaba nti kakubo kafuuti 10 kubo nga manene mukazi so okuyisizaamu ebbiri so okutambula oba niye bojja ngoso okuvira munno na ekitawo nenga so okutambula mwenna so amakubo mwegalinga bugala bonna mu state muno empya tujja kutawanyizibwa embangi kizibu kinyo kyamaanyi nnyo walinga bajja ate tebina batuuka ku ttaka lyabwe so okulaga kyetwogerako nti bwe baba batutte bwe wati we wafaanana bateekawo ejjinja ne bateekawo n'oluwaanyi kati ono nayongerako ne fensi ye tubakubiza nti oba oguze okola ngono nti artist akayinja oba osiba okasibire bweru sabira wabazo pima akatandikirako bwe katu tokasibira ate musengenge mu ndeeri kya kikalubizo najja okukola omulimu so kasibire wabweru ongoyo bwe yakoze kyo kwanguyiza okupima awole okujja okupima akakasongako bateko mashini nayongera maaso kola emirimu gye nga atambula nenga tukasibiddeyo munda Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasage manyage tuli ne Haji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited tuze eno tukusigire ekifaananyi ku estate empya
eya Kyetume Vumba Estate, that is off Gayaza Zirobwe Road. Era nga twakugambye it is quarter a kilometer from the main road okutuuka ku estate weri, ate ngera still those are a few minutes ezitawera na dakika 10 okutambulawo. Okuva ku Kolaasi okutuuka mu estate teziwera dakika 10. Okuva e Kampala okutuuka ku Kolaasi roughly edakika 3 bwoba osanze traffic oba jamu nga mungi nnyo. Ate ziba zitambula. So wano wonna we tuli okuvira ddala waggulu eri gye twawetedde tuli mu estate. Era nga tukulaze abaatutteko already. Lwe twasembayo okujja abantu bayite bannagula. Abantu batandise okugula, agula yasibaka sengenge. Kiri advisable bwogula osibeko sengenge. Bwogula osibeko sengenge. So tugenda kweyongera tutuuke waggulu eri tutunuulire ki ekigenda mu maaso. Abasaveya gye bali mu kukola emirimu gyabwe okudimarketinga, okusimba obuyinja n'ebigwa mu koweryo. Atulina Haji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa ku Kamoga House Erubowa, opposite police Erubowa, opposite roofings Erubowa. Bano nga batunda ttaka eritalina nkaayana, eritaliiko misinde. Ettaka ly'Abakamoga ozimba misana tukunga ensi ekulaba. Si bino nti zimba ekiro, emizimu gya kuno gyagaana bazimba emisana. Bano ozimba misana tuku nga bw'otulaba kati mu musana wakati pereketye. Noga nti njiye material. Estate gye tuliko gye twongera okulambulira n'okunnyonnyola gye bayise Kyetume Vumba Estate nga eri off Gayaza Zirobwe Road. Era we tuli akadde kano. Twasazeewo tujje tukulambulire estate eno bulungi nnyo. So ekituleese leero kwe kutunuulira sofa abaatutteko, kwe kutunuulira ne demarcation oba okwawulamu oba okuzoninga estate eno. Wano wootulabira tuli wakati mu kkubo mu masaŋŋanzira nti amakubo gano Haji yatemeddemu ddala amakubo, yakuliyetingiddemu ddala amakubo. Ekkubo nga lisobola motoka bbiri ziyisiŋŋanya bulungi nnyo. Wano we tuli mu masaŋŋanzira. Lino ekkubo lidde eno era olaba tractor yali erudde bulungi nnyo. Wano bakulaga amayinja n'empaanyi agaawula ploti oba ekkubo okuva ku kkubo okudda eri mu ttaka ly'omuntu. Then ne bwe tudda waggulu wano ku luuyi luno era kye kimu kyengezaako okubanga nkunnyonnyola nti omuntu bwe bamuteerawo ejjinja lino nga yenna nnyini ploti eno amanya nti okuva ku jjinja lino okudda wali eryo kkubo erikozesebwa abantu bonna. Okuva wano okudda eriri ettaka lye nti abatunda ettaka abamu ebyo tabikola. Yaguza abantu n'abaga nti ate mugule n'ekkubo. Abanaagula wano ekkubo mulisangiramu ddala nga liri well demarcated. Era kubeerako obuyinja bwa mirundi ebiri obwawule obucreating ekkoona bulungi. Obuyinja obwo lwaki bufaana bwe butyo kandi badde nga poti we kajja kabeera wano mu nsonda nemo katasobola kuweta tulekako obwo buspray corner bakayita kati nti oli aweta bulungi emmoroka akirira naweta bulungi emmoroka so nga ettaka liriwo obuzimba nga buzimbe nga obuleka bweru bulizimbe obuleka bweru tukubuzimbira munda. So wano wonna wakyaliwo side wano wonna wakyaliwo wano waggulu wakyaliwo oyinza oyagala okukyuzinga oyagala okulonda oyagala poti zonna zisimbira ine kuno ekkubo liyita kuno poti zisandikira okwambuka waggulu nazo na poti weziri mbako twagasazeemu nga gwe ayagala okugula ettaka lino gojja okujja ogambe nti njagala wano njagala kugula ku mukono guno ogwa ddyo njagala ku mukono guno ogwa kkono bweyimira ku ekkubo lino eryawulamu omukono ki gwoyagalako kubanga wonna twakoze ki twasenzeewo wonna tekuliko yonna alimirako tekuliko yonna akolerako kintu kyonna kyonna wabula ng'olaba etwonna twakoze ki twalisenze. Lwaki twalisenze nti omuntu osanga ettaka nga teririko bizibu byonna buno atuona akyalimirako ono akyalinda kusigozesa akongulemu sizoni ye bbiri ebyo twagambye byonna twaga omuntu agenda okugula ettaka ajje nga talina kyasanga kizibu kyonna. Ettaka lifaana bwe riti tweyongereyo mu maaso okulyetegereza saveya ajja akulage amayinja gasimbye
leo mulimu gutambudde gutya era surveyor ali mukola muki mulimu ali mukumaliriza mulimu guno alabe nti gwalagina okujja obenya twabusimba mudda sente zino ez'okusavinga n'ez'okukola amakubo baza kulwako dda sigamba ate twesereza ozo twakoleramu ekkubo leete sente z'omusaveya leete sente z'ekkubo no gwe no tuba sente zino tukulamulidde byonna bibakku ebiri otubune mugo kutwala kyapa kyase buguze kyapa kutwala kyapa ate sikusasula ate musaveya ate to musaveya addemu ateera hampimire twapimye dda amenje twagasimbye dda ogenda kujja no twabikolera already ojja kukozesa support yo nga bw'oyagadde ojja kukozesa ng'osimbako bikondo byo nga bw'oyagadde n'otandika kuzimba nga bw'oyagadde so tweregana nti ate tujja kujja ate tuddemu atoddemu ato oyite omusaveya ate akupimire ebyo twakupimidde dda byonna twakoze eki byawedde twabikubalidde dda amakubo twakutereddemu omulimu gwo kujja kugunda gw'oyagala twakoma nga tukyasenda busenzi twakita ekyasenda ne twakita yamaliza dda omulimu gwaggwa sokati gwe aye yangitaze plot ntekedeko obulungi yangu kye tumevumba okwekwata epoti oyagala banga bwera bwona alwayo ojasanga bakoze eki ezijja kugwayo bajja zimalayo olyajja first come first serve olyajja nga yayagala osoga nti munterekere poti 3 ndijja mu December nedda demand is effective demand bojagala tegeeza jangu usasuleko bintu jikuterekere ngo bumaleyo sente ezo kuba tumanyize butabawo sente za mundu gumu nenga ate osokusaswako ebitundu tundu tukukiriza tukize mbonkole eyo no sobola okufuna ekyapa kibana nyino bwenkomeredde so bwese tubwefaanana so jja kujja osange buli kimu nga twakikolera dda sigamba ate ojja tandika bupya ate oli aguze ettaka ate akusindiki tugenda weefunye omusaveya aje omusaveya gwatoona omujjawa ate aje omusaveya atakuseere sente ate weekolera ekyapa pose eyinza okukuwanvuwako eyo nebyo ffe tubikukolera tubikuyisizaamu gwosanga kiwedde galo gonna amakubo nga bwogalaba estate munda byotambula kati nottaka ddala lino nolaba ne wano ttaka ddala kati makubo liri wakati twerekamba ate amakubo nayekola ntya nze singuzemu tewali pooti eri wano nga terina kkubo ligituukako so twerekiramba ate enguze eri sinja funa kkubo linatuukako noba oguze wano usonde wasemba oba oguze eri usonde wasookerwako buli pooti yonna eri muno erina ekkubo erigituukirako ddala so tweraliikirira mwate ekkubo nakola ki nalijja wanze nza okubanja tuuka ate ngule nga wange tekuliko kkubo no ekkubo lyonna takakweririka amakubo lyonna nga buliramu yesebo okay extra digest mugoba nsonga kwe tuli tugenda kuba tufuna ssentebe w'ekitundu kino twogeremuko naye tujja kufuna ne ku musaveya naye twogeremuko naye nga twongera okulaga nti estate already bali mu kwawulamu bali mu kutematema bali mu kudimaketinga basooka kukola makubo access roads mu estate kikulu nnyo then the rest follow extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa gemanya gange tuli wano ku Kyetu Mevumba estate that is Gaza Zirowe road kwe tuli akadde kano tuze tutunulire no estate empya tuku Haji Muhammad Kamoga gye yasabuukuludde empya tuku tulabe ekigenda masiranga tusanze omusaveya mu Luganda gwe bayita omupunta ng'ali mukola ogugwe kye bayita okupunta kitegeeza ki Haji kusaveyinga okukuba ttaka ndeka nkyali mukola bakira subdivision salasalamu yasazeemu ddala kutuuza ku ground byapimye tuuza kuki ttaka tifuja tano ku 10 zivaawa zikomawa bajja okugula ali amanyi nvaawa okomawa tekemu obuyinja obulawa ateekamu saveya nga asokunyonnyola n'omuguno bagwagukoze batya nyako zino babikyusaamu tebikyali byankuba omusajja alina akuuma akati nibwe kati omulimu omunene bwe guti bagukyusaamu babisoma sigamba nti bayiya buyiye bya ku street no babisoma so olanga asokutuuzaawo nagisetinga nagituuzaawo nomugwakoze guno noja myaka 15 oba 2 okuva kati era wasimbi akayinja era ojja okukasanga ekyapa kyawo kisoma ekyapa kino era kinyakyo kijja okusoma kubanga awasimbye wajjo kumanti akuma wekali ne wanse akayinja tekanya twaliro kiriyo kyamaanyi edda bwenja babukulanga nga basuubira twaliwo ebyobugagga ebyensibo ebibwasibo obuyinja obuneti twasomesa abantu bavaawo kayinja kulaga bulazi
Chaka report ne kutandikira wano koma wali. Okay. Muganda wange nkwanirizaako. Naye nsanso okulaba ssebo mukama. Obulamu bugamba ki? Obulamu si okutwalizamu. Bakuyitaani? Amanya agaba Mitogwa Joseph. Joseph. Yes, obulamu bulungi? Obulamu bulungi ssebo. That is very good. Tuline Ogwal Joseph. Yes, sir. Okola mulimu ki? So mukamange ndi mupunta. Oli mupunta. Oluzunche tuito omusaveya. Oli musaveya. Yes, sir. Omulimu guno gukoledde bbanga ki? Omulimu guno experience genda sofa myaka ndowooza ng'ena. Myaka ng'ena. Yes, sir. Watendekerwa kuva mu ttendekero ki? Natendekwa kuva ku ttendekero ly'e Makerere so mukama wange. Makerere University. Yes, sir. Makerere. That is very good. Gwe tuli naye mukugu era mubangufu okuva ku kasozi k'abayivu e Makerere. Yes, sir. Tobeereeyo nga mulina ka institute kamwe n'okayita akasozi k'abayivu. Akasozi k'abayivu kali kamu mu ggwanga Uganda Makerere. University ngawo. Yokka. In other words, in short bagiyita makunika. Kale gwe tuli naye mu surveyor mu Luganda mupunta tumusanze ku site wano ng'akola. Njagala otunnyonnyole kino kye bayita ki era kikola ki? Kino kye bayita RTK GPS oba kye tuyita real time kinematic nga mu biseera bino gye tukozesa kati okupunta kwegamba ye technology ompya kati sawa zino gwe tukozesa latest kwegamba mu bufunze mpako ka brief history ndoza gye tuvuddewo ye mabega ndoza abasinga bamanyi nti era tugya mu kupunta se bagamba bedda bakozesanga nkuba bakozesanga nga total stations ne lwaki kano ketukola ki ketukozesa ndoza okusinzira ku binene ku technology yapya nga nensi wetambula ndoze sawa zinene ngo tukozesa eno gye tuyita RTK real time kwa yekwerawo konensi musawe zenyini nyini nti kye wetaaga setagenda computinga n'entula n'enkola kiwala kimperawo kye neetaaga mu kaseera ki kye tuyita real time kandi ku site bukimune kivanga kimaze okukola ki okuggwa so esawa zineno ne accuracy yenyini nyini nga tuzzeewo tino nso okujja n'emyaka 10 n'ensanga we nasaa kayinja kwegamba okuopening empenda wenda kyo kitugezaako n'okuyamba kwegamba okendeza emivuyo abeyingira mataka kwegamba so olwa GPS eno ndabya ddala nti no omulimu guneno gw'obupunta gukoze kyamaanyi nnyo kwegamba okukendeza enkaya na tutunuulire ekintu ky'enkoba. Yes, mukama wange. Abantu bapimisanga olukoba olwa fuuti. Yes, oli n'ateeka wano n'ayimirirawo nga bwe tuyimiriddewo n'amugamba mbalira fuuti 5. Ate before even enkoba abantu bakozesanga miti ne basuula emiti ne bagamba nti ettaka oyagala emiti emeka ne beebalira emiti ate before emiti abantu ettaka baakasukanga ffumu nti we linaagwa woba okoma ne wano we linaagwa wonaakoma nebigwa mu kkowe eryo ne tuvaayo ne tudda mu miti nti emiti emeka ne tuva mu miti ne tudda mu nkoba. Olwaleero luno lwaki omuntu yalikozesezza ekyuma kino n'atakozesa lukoba because olukoba nalwo lubaako fuuti nga ntuufu ebyaddala balupima nga balukola. Ndoza okoze bungi okubuuza ekyo ekibuuzo era ndoza ne gituyita eyo bangi beebuuza era osanga oli omuntu nga yagamba nze bino byemukoze eki byemulese sikola ki sibikkirizaamu n'aleeta olukuba tumugamba kiri fine tugenda kukugesa kineeno n'ekyo gwe nawe kyokola ki kyewesa era buli omuntu muwa kwegamba omwaganya okozesa method kyakkirizaamu kyakola ki kyagera tuwe okuva ndowooza buli omu ng'amaze okukola ki okumatira mu bufunze kyengamba tino client wetu tumusanze n'agamba anze olukuba lwenkiza tumugamba tewali buzibu olukuba tutambula nawo motoka tusosika mfuti nga ye wakola ki wazaagala nava kweganga akoze ki era okuvangula nga buli muntu akoze ki noze sawa zineno z'abantu basinga era bagamba afe twaka ki kwegamba tutaso okuva ku nkola eri enkadde olw'obudde olw'emiti egyo kawe gamba era kutwaza muno n'okubanga accuracy yaffe eriki kwegamba abantu bataso okukyuka ati bataso okumanya biki byetukozesa. Tutunuulire soko kwate waliwo ekyuma kye mwakozesanga edda nga kiringa magulu ga kamera nga kya magulu 3 nakyo ekyo abantu bakikozesanga nnyo olwaleero omuntu lwaki yalikozesezza kino compared ku kyamagulu 3 olwaleero ndowooza tufa nnyo ku budde kwegamba tuba kubanga tuze kusatyamu emikaka mugeno nga tukozesa ekyo ekyamagulu 3 kyebayita batya ekyo ekyamagulu 3 total station mukama wange. Thank you so much. That's a total station machine. Esazo twandiyesanze no twandimaze n'emyezi oba mukaaga tugeza kukola ki kugula mpena na kusettinga plots zirwa zineno ku site. So mufunze kino nga bw'okiraba kigezaako kukendeza mu budde kwegamba okutuuka client mu kyatusubiramu kwegamba tukwatiza
obudde bwe nyini kyabadde atusobola n'afunamu ekyo mu kaseera akatuufu ke nyini. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli ku site zino tuzze tukunnyonnyola nti aba Kamoga Property Consultants ne bw'oba ng'oyagala bakusurveyingira ettaka nga toli baguzeko nga liryo balina abasurveya abakugu ono y'omu kubo kyovula bansose mubuuza gye yasomera ne bye yasoma ne byakola tetufunye muntu nti yasikira waliwo emirimu mu nsi muno nga tebasikira misikire ng'obusurveya tosaga nti ndi musika kubanga taata wange namusikira yali musurveya kati naye ndi musurveya obusirikale emirimu mingi nnyo obusawo tetugamba buli naye obusawo obuli medical waliwo emirimu nga tebasikira misikire oshegeera so kwe kujja ntukunnyonnyole nti ku site kwe tuli already bali mu kusubdividinga plots mu estate naye omusurveya mwali ali mukola omulimu gwe tuvuddeyo eri njagala tutunuulire ekyuma kino kikola kitya njagala Idris ajje wano tutere ku kayinja okwo era lwaki otuuza ku kayinja n'otatuuza ku kifunfugu akasumaali tunnyonnyole mukama ekyuma kinene ndowooza mu kusooka kikozesa satellites mu bbanga zetuyita satellites mu bbanga kikolera mu bwengula kwegamba actually nyini oyogera satellite n'okireka omuntu ajja kulowooza emukono ku beach satellite beach emukono nedda mukama wange kikozesa satellites ez'omu bbanga ekita ekyuma ky'omuzungu saawa omuntu alowooze nitugamba satellite beach emukono okyamuludde bulungi mukama wange mu bwengula space gye nkozesanga reference point yange eyo netandika establishing buno buki bu points waneno ntino lwaki nzisa kuno kasumali kwenyini nyini kineno kinyamba akayinja kano mulungi atulaba soko situle akayinja kano nkokoto na mayinja n'omusenyu ne cement naye bateekamu ekyuma oba akuuma oba akalinga akatayimbwa munda so kuno kwotuuza kwenyini bw'otuuza mu bbanga eno kiba kitya actually sebeevuddeko mukama kanja kwenyini so oyina kutuuza wakati kukuuma kano so tuuzaako otunnyonnyole kati wenkuma kutuuzaako bwenti kuneeno mba nfuna kyempita coordinate mu luzumu nooza mu futi twitter xy coordinate nooza twalisomako awo wansi abasinga basobola okimanya obulungi oba ofuna coordinate yeno point etya yennyini nengezaako gipiikinga nengezaako okugisitowalinga mu ki machine gye tuyita controller kanene kwolaba kanene kalinga nasoose kulowooza nti calculator simu kiki era of course osonga ogikozesa ng'essimu esokola ng'essimu so ogikozesa okuba egenda mu line kwegamba eringa simu yennyini nga yo ne lwakwesingako functions kuzaki kuzessimu kati wenzija kuno mbaniso okuswalinga coordinates ndoza muzira tulina kye tuyita northing ne tuba ne easting tino northing ye y ti easting ye x nga twasoma mu geography ndoza muzichukira ezo kati wanene bendala ntino coordinates zange zezirwa zezineno wanene kuline kweno ki point so waneno manso okujja n'engamba muno nengipiikinga nenkolaki nenso okugistowalinga muki mu machine kati oli mu kustowalinga waneno bamaze okustowalinga data wange emaze okolaki okuyingira kati ono data gwe tukwata ne tutwala muki mu land office bagezaako tuuza pulti byabaki by'abantu kati so kati neno kinkakata ne oba nkomyewo emyaka 10 eno coordinates okujja nenginoonya nengisteeka so kitegeeza zino digits oba numbers oba findings zibeera stored ne zibeera tezivaayo zibeera unique every point ku nsi kuno erina unique coordinate ya Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli lwaki tunoonya abakugu bano batunnyonnyole kye tutamanyi weewale nnyo okwesembereza omuntu nga si mukugu mu kintu kyayagala okulimbira mu bukunnyonnyola omuntu nga si mukugu aba ajja kulimba aba tabitegeera kati ze wano bino sibitegeera ntegeera mawulire ne kati ono omwami atunnyonnyola ebintu bino omulungi ali eyo this is basic information you need to know ng'oli mu kugula ettaka it is basic information of course bw'oba ogenda mu ggulu ng'ofudde katonda bino tajja bikubuuza bino bya ku nsi naye nga tubyetaaga nnyo okwewala abafere n'okubisibwa so tunnyonnyole obadde okyatunnyonnyola nti buli point wansi w'enjuba ku ttaka erina unique coordinate yayo unique point yayo ntino nemba nga nkomewo negiba myaka 10 nga nonyeno point njagisanga wano wenkoze eki mwenjipiikinze leero n'abaliddawo bwe balifuna ku data ono gwe tutera okustowalinga
mu Amazons ezo nente mulandi office oso kujja data ono nojja kugwa nogeza kudamu ko opening boundary kibazo bwinjo ne buli myaka ko bajja nakula akayinji yako oli kasanga awajja asoma amagamba kayina kubira kyekyo tuwulira nti akayinja kaali wano bakakyusa ataka futi 2 twavunanga ebirozo Uganda omusajja aliko omuzi aleke mandwa tabako mandwa aba yabisoma gwe mulimo gwo oli bakakuula omala biseera nokakyusa mu futi 2 ozikyuse muleja ganti nedda kayina kubeera wano dokala kali wano futi 2 bakajja wano so kati kone sezi zakola ki zakozesa oyino babajja nga budde bungereza mwa kone sezi za protein nazi feeding zimugusa wano ono wenyini okay yes okay tuli ne mwami Joseph Ogwal mu surveyor oba mu punta mu lulimi olufunze funze tuli wantu musanze ku site ali mu kusurveyinga oba ali mu kupunta bwomala okupikinga zino nga bozipikinze no storinga no zaako ki mara kuswayinga amazenga kati site ngabo ugira bane tumaze propose tumaze zituzo bulungi kuki ku site kache tuddako process mukama wa yokukola ebyapa kye tuita title process mufunze omulimu gwo kutandika process yokukola ki okufumya ekyapa kati wano njagala ombuulire okuva ku kana akayinja okugenda kadda wali omanyira wanti ataano gaweze ensimbe wana ekyuma manya ataano gaweze ensimbe ekinja kati mukama wange waneno ngawo abantu waneno pikinze konent yawa neno ngabo ogiraba so kati mbaye maze okugikola ki okugistowalinga so okuddamu ne tugipinga muko waneno katono tingenda kujampinga konent yange eno kangambe njise katugambe Z1 njiwa unique identifier ya Z1 konent yange jempikinze wano kati wemaze okustowalinga konent yange eno bwenti nga bolabe wanene maze okuyingiramu nzija nengamba nja kati kumeshalinga kuva no kutoka wa kujinyalinga wadomboza tingenda gena mu database ngesimunga webera konent yange ogiraba yino waneno Z1 nwenjikirikinga mu bweti kati ojja kulaba neno nga wenyiga nene ngamba muno accuracy distance ndi ku 0.02 ye accuracy yange kolaki kwendi kuneno okisegera kachoza accuracy bili 0.01 so jiva ne 0.00 kibaza ni kuki kujinja kwenyi kali bulije nko kutambula bwenti okiraba ndoza ngenda nkola ki distance gazi kola ki zeyongera kati 0.48 which is 0.5 meters tugende wali Ero tuuza ku kyuma kuno ku kyuma thank you mukama wange kati ndowooza ogyo tunamu nga mita zina mita 15 n'obutundutundu busatu approximately mukama wange kati waneno abasinga amagambo mita zikola ki sizitegeera tugamba obanga totegeera mita zibukimu kikola ki kisoboka omuzungu kwegagonza binene ebintu ne mugamba nti futi gwe zotegera 5 kayo tuziza mu calculator mu mita ziba mmeka nti futi 5 mu bufunze wenkubisa mu waneno ng'ekibalo zibira mita zino zo ziraba 15.24 yes kye tulina waneno mukama wange yeno accuracy kandi nozoge utabango omuntu wabaleso olukoba lwe naye asofuna ekintu kyekitya kyekimu yeno accuracy kati tugenda ne futi 10 zaffe nazo okujja kusa zikola ki nazo tupinge no point tugenda tukola ki ne tusikamu wali eri mu bufunze tugende otulabe kaso kendo oza picking muko wane na point na oyino okusavinga nene codent ya waneno gwego mulimu mukama kati so ngenda kudam picking eno njitumenga Z2 ndoza Z2 ye kati tugenda kugenda wali twale distance ngawe ziri so kati tumaze okufuna A5 wano because plot zino standard plot ebeera A5 ku 10 so tumaze okufuna A5 gafa okuva wali gaweze kati tunoonye 10 lwaki tukolera ekintu kino muganda nga ali ebulaaya oba ebunayira oba ali Kampala plot zino oyita kugamba nti byosanga bapimye bate biwera tuli mu bikulaga on site thank you so much ampoze era kino kumanya tetutunda plot 5 kwa 5 5 kwa 2 kwa 3 tubutundu obu yesokerwako 5 ku 10 okay yes
kuba tumanyi omuntu asobola okuzimba mukyayagala asobola okutandikirako 5 ku 5 5 ku 2 mugutteko sikuwole kaliri fuuti 24 ate ofuule ate ekkubo fuule fuuti ate y'omuntu yesu kati agaba amakubo obutinyi obwo nawe wajja kadi lwopinga bulungi tukusimbiramu obuyinja nawe n'obwoba ozze wekka baleta musaveyawo omulala atali ono kuba tetwasimbye kiba kyekyo. Yes. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa ge mannya gange era nga tusazeewo tujja tukulage ekiri ku ground so kati wano tunoonya ekikumi ekigambisa nti 5 ku 10. Thank you so much. Ozo okutunirako vooti ozo solazo ziri meters meka mukama wange ziri 3.4 roughly. Yes, that is south. East ziri 3.00. 3.00. Kabino so ogenda kati budise je twinterested yeno distance ndino bwanvu limeko kuvali kukola ki okutuka kati futi 10 mu meters ndoza ze meters 3 n'obutundu buna. Wali twafunye 15 kati wano tufunye 15 by 2 that is 30. Yes, 30. Kye 10 kyaffe okuva wali okutuuka wano. Wow, that is very good. Report tudde obulungi eyenkana nga kye nyinyi 5 ku 10 nga weefaanana. Okay, Ogwal. Yes sir. Buzibu ki bw'osanze mu mulimu guno okuva lwe watandika ogukola ng'omusaveya oba ng'omupunta? Omusaveya obuzibu ndooza bwensinza okusanga ennyo kwegamba abantu abo beera nga tebanaba kumanya nnyo bya ttaka tebanamanya omulimu gwaffe ngaffe obusaveya gwe guki tebana gutegeera buli kwe bagumanyi naye kwegamba kwe tulina ekifaananyi ekibi kye bakola ki kye batula nti omusaveya abazze ku ground wa ku ttaka yonna ekyuma nti abazze kukola ki kubba ttaka kutwala ttaka naye nga ate si bwe kitwe kikola ki wekiba nti omusaveya fwe kitubeesawo ngaffe kwe kukola ki kwe kugezako n'okugonjola zino enkaayana ze tulina mu ki kuba tutaabeerewo enkaaya zijja kukola ki jasigala nga zikola ki zeeyonga nti omusajja tajja kujja n'amaki nti agambe agenda naki n'ettaka lwokuba ze nakaki wakase baba bagamu omusajja omulabye nga nakazinika naakuma aba atutte ettaka amaze okukola ki si bwe kitwe bwe kibeera tesobola kutwala ttaka lya muntu wabula kyesobola okumenya coordinates ffe osobola okusiga ettaka lyo nga gwe nga bwolituddeko naye tesobola kukola ki so omulimu guno musaze obuzibu ebundooza kubeera nti kifaananyi kye batulabiramu kyekyo ekibi ate nga profession yaffe si bwekyo bwekola ki bwekyo bweri. Amannya ge ye Joseph Ogwal is a qualified certified surveyor. Mulina board ebatwala y'abasurveyor bagiyita batya? Bagiyita Surveyors Registration Board. Mwoli registered? Bwe tukunoonyaako tukusangayo? That is very good. Kale, thank you so much Mwami Joseph Ogwal akola ne Kamoga Property Consultants Limited ku Kamoga House Rubowa. Obaka bo busembayo eri abali mu kutulaba regarding what you're doing. Regarding what I'm doing. Yeah. Abalamusi ndoza abatula mwena guno omulimu gwe tukola ne mukama wange ono byonna bye mulaba waneeno bye bintu ebyalaali bye bintu ekituufu kye kintu kyojja ne weerabirako nawe kennyini ku ground era paperwork yenna gwe weetaaga okukakasa na buli kimu yonna documents titles byonna bikola ki bibaawo bw'oba omaze okukakasa ground lwaki ate buli obeeramu n'okubuzabuza nate tekyaba kiriko kiki obuzibu ettaka enjawulo eri wati waffe n'abalala walibaddala abasirikale nga bangi polisi ababeetoolodde naye tukola abatuuze bonna misana tuku akabonero akalaga nti bitukola beki alaali biri straight biri legit tetaaga musirikale ejja tuwa bukuumi omwami ono unlike abasaveya abalala babeera n'abakuumi tukusanze olina mwana ali mu kutambulizaako mayinja ali mu kusitula amayinja baabali baana babiri abali mu kuvuga wirubalo y'amayinja tewaliiwo bukuumi bulala bwonna mukama ndoze ekyo kukiddamu bukyanga ntandika kukola ne Mwami Kamoga bukyanga nesigano guno omulimu nze sigenda kukusaita Mwami Kamoga nengendako n'abantu abankuuma nganze era we mbanga Mwami Kamoga nkubidde essimu bwati sina kukwebuusa busaba Mwami Kamoga site erita nedda bamanyi buli kimu kyonna kyonna kiri okke kiri ala seetaaga ki era nze nnyumukirawo esayo wankuye essimu nanyumukira nenkola ki so sirina kubuuliza oba kyo bakikuba buli kimu kyemmanyi kyakwa kiki makuuma tufuge gennyini. Thank you. Okay, tugenda kubanga tumuleka omwami ono yeeyongereyo akole emirimu gye naye akatalekeka kuggwe nkabuuza ggwe lwaki obuyinja buno buba bwa nsonda?
lwaki omuntu tasobola kukolayo kayinja nga ka triangle oba kasaako ye lwaki bwansonda era lwaki ensonda ziba nnya lwaki si nsonda 3 nga sumbuusa oba lwaki si ka rawundi kwegamba ndoza bino bijja kujja mu geometry ngayo nga weri mukama nga geometry ngafe tugamba muno shape ki kwegamba ennungi ebisitebo esobola okubanga esobola kwegamba nga nyangu nnyo okola mu bwangu kwegamba nekosize nyini ko natya muno lwaki tetukozesa fia kwegamba kosizo nyini ne technicality yetakisa okukola ki ogosa kanena kantu nga shape ojebe ensonda kwegamba geometry yayo ngayo nga bogiraba nyangu ya muntu kola ki kukola nyangu yakola ki yakozesa. Okay, kale, thank you so much. Katweyongereyo. Twagala kufuna ku ssentebe w'ekitundu kino tunyumyemukko naye. Obukulembeze bwa Uganda butandikira ku LC1 ne bulyoka buggukira ku president. Abeerako essaawa eyo ekintu ekyo kikulu nnyo. Seeyayivaako oba asuubira okujja. So, ssentebe tukwanirizaako amannya go taata. Amannya gange nze Kayira Fred Tembo. Mwami Kayira Fred Tembo. Tukwanirizaako nga oli ssentebe wa kitundu ki? Ndi ssentebe w'erosi ekyetume mu muluka gw'Evvumba. Mugombolola ki? Mu Busika Town Council. Busika Town Council. Luweero District. Esebo. Tweyanzege. Omaze ebbanga ki ku bwa ssentebe? Bwa ssentebe kati gino gigenda kubeera emyaka 23 kubanga nabuyingirako mu 2 gumu. Tekisoboka. Seo bwe kiri. Okuva 2 gumu. Paka olwaleero 2023. Oli ssentebe w'ekitundu kino? Esebo. Abantu beno tebalonda. Balonda. Tebeesimbawo. Besimbawo. Kijja kityo okubanga tovaako. Olw'obuntu bulamu bwange n'obukulembeze bwange. Obulungi. Amiina. Ensonga lwaki banzizaako. That is very good. Esebo. Kino kisanja kyo kya 5. Esebo. Idris Lukwago nkutumiddeko my brother. Mwami Kayira emboozi eriba ya lulala katusoke tumale eno. Okay. Abagagga we bajja ku bitundu kujjirako ebirungi n'ebibi. Esebo. Kirungi ki ekijjidde ku nkulaakulana eno? Ekirungi ekijjidde ku nkulaakulana eno kusooka kwa byonna sooka okwebaza omukulu Kamoga Muhammad. Yetaate. Yajja nga muntu mulamu gye tuli naddala ffe abakulembeze. Yesebo. Buli kyakola kyonna abadde akikola nga kulembeza bakulembeze. Yesebo. Era tewali kikoleddwa wano nga abakulembeze tetumanyi. Yesebo. Kituwadde oba kimuwadde enkola ennungi. Ku ttaka kuno kwali kw'abatuuze naye twategeragana nabo mu mbeera ennungi ey'obuntu bulamu era ebintu byaffe byagwera ku musingi gw'erosi wano. Taina kooti gye mwali nyamu. Tulina kooti gye twagendamu ate tewali mutuuze amwemulugunyaako abali ku ttaka lino. Okay. Esebo. Ekisookera ddala gy'emirembe. Enkulaakulana eno yazze n'emirembe. Tewabaddewo kuyiwa musaayi. Kiki ekirala ekyazze enkulaakulana eno kye yaleese ku kitundu kuno? Kati ku kitundu kino kitwebazamu enkulaakulana. Ekyalo kyange kino kibaddemu nga kiriko zooni ya mirundi 2. Naye nga zooni y'eno waggulu eno gye tuli. Waggulu eno ng'obuzibu obuliwo nga tetunakubo litugatta. Nga wakatikati wano waliwo ekkubo eryaliwo nga lyazibwa abasooka okugula ettaka batajja mu mbeera ntuufu ne baliziba. Kati tusigala tulina obuzibu obwo. Naye kati omukono bwazze ekkubo lyaffe aligudde walitaddewo. Era kati ekyalo kyegasse. Ate kuba waliguliddewo ddala mu kkubo eggazi. Kino tukimwebalizaamu kubanga likubo lyatutereddewo gazi bulungi. Emmotoka zisinganyamu 2. Ate kyatusuubizza nti tewali muntu yenna asobola kuziyizibwa kukozesa kkubo lino. Kkubo lyonna alitaddewo nga ly'abantu. Era gundi ye yonna estate ye yonna ayitaddemu plots azisemyetemye ng'akozeseza surveyor n'aziraga. Yesebo. N'ekyo natugamba nti amakubo gano g'abantu bonna so si bantu abajja okusengamu abapya. Wabula ffenna tujja kuba tukozesa ki amakubo gano. Kyo tukimwebalizaamu nnyo nti yeebale nnyo yeebalire ddala. Eriyo ekirala ky'oyongerako ku byenkulaakulana ssentebe? Kyekulaakulana kye nnyongerako era kye neesunga bwe kulabika nti plots zino zigenda okufuna abatuuze abapya. Amiina. Era kyo nkisaba nga Mukama ye mubeezi waffe
Mukama tuleetera abatuuze abalina enkulaakulana ate abalina embeera y'emirembe. Amiina. Ekyo kitusaba busabi nti singa Mukama tukwatirako tufune abasenze abapya tusobole okukola nti ddala estate yaffe ejja tuwa enkulaakulana y'amaanyi. Ng'amaze okukola kino tukirabye era tukikakasa nti kijja kubaawo kubanga n'abamasanyalaze abaleeta dda ne bakujja bapima nago tukasuubira ne gajja kuba gakola ki gatuuka mu kitundu kyaffe. Kirungi nnyo ekyo. Nakyo tukyebaza. Mumaze ebbanga ki nga temulina masanyalaze oluuyi luno? Okuva ddala bukya Yesu atwalibwa. Nanga ku masanyalaze taata. Sigamba nti gajja nekyembuuzizza mbuuzizza kikyamu. Bwe gaali badde gagenda wa go kasita gajja gaba gamaze. So amasanyalaze gajja. That is very good. Sente bakatalekeka. Gwa ina stamp ene yogerwako ya government nti sente be yabeera ne stamp. Esebo eriwa. Weri wano mu nsawo. Esebo. Amiina. Okay, tubadde ne mwami Fred Tendo Kayiira. Omwami ono ye ssentebe w'ekitundu kino wetuli. Era nga mwami Kamoga yakwataganye n'abakulembeze ku mutendera ogusookerwako, that is Chairman LC1. Ne balabanga baggusa ensonga zino. Lwaki ebintu bino babikola? Because aina mandate mu constitution ya Uganda bwe kituuka ku nsonga zino ze tulimu. Buli kimu kwe kisookerwa. Newe mugenda mu court balifaaringa nnyo ku LC gye mwava. Balifaaringa nnyo ku police post oba police station we musookera. So ye mwami ono, mwami Kayiira, twagala kwebaza, webale nnyo webale eddala. Nsaba abalungi abali mu kutulaba abawangalira mu kitundu kino bongere bakulonde. Era sebo akatalekeka ye taata okugamba nti nkubulira ddala ekituufu abatuuze abali ku ttaka luno era tulina abo mu kaseera kano. Yesebo omu ye mukulu oyo taata tujja kusaba ojjeko wane eddakiika emu yokka otubuuzeeko so God mbadde namulaba ne God naye be bamu ku banneiba wano banneiba kikutegeeza nti kyenjogera tukusaba ojje wano tukwanirizaako. Amanya nze IBRAH mukasaba kuyitani taata. Nze mujisa. Twesimye okulaba. Tuweeyo ebigambo nga biri bisatu ku mbeera eriwo essaawa eno. Sebo njagala okusooka okwandiza. Ssentebe wange antwala mu kitundu kino. Amiina taata. Zero siwa mu kyetumye. Yesebo. Ate era mu ngeri enjawulo. Yandize n'omwami Kamoga Muhammad. Nasigwe manyo obulungi. Njagala okumwebaza ku busobozi bw'alina bonna yali badde ng'asobola okubeera ng'ajja ng'atwala ekintu nga tewaliwo nantegeeragana yadde. Bwe kiri. Kubanga obusobozi abulina. Obwa Uganda ennaku zino abeera ne ssente. Aba n'obusobozi. Ge maanyi. Njagala okumwebaza. Twajja ne tukwatagana bulungi nnyo. Era ssebo oba ssentebe wetakugambye waliwo abaasooka bajja mu ngeri nkyamu. Akyo akikonyeeko naye kirambulule. Era nze balemesa ettaka lino. Naye mu ngeri enjawulo omwami Kamoga bwe yajja tukwatagana bulungi. Atuusizza bulungi. Amiina. Era njagala okutwala omukisa guno okumwebaza mu lujjudde lwawo. Ewe n'abandaba kati. Njagala okutwala omukisa guno okumwebaza. Byonna bye tuvudde. Ettaka lino yaligula ddala yali badde yajja buzina akozesa bukozesa. Wano wa muzeeyi waffe. Twali tuweerezaako ddala ekibanja kyali kineneko naye ne tusalawo katusigaze ekitono naye nga tufunye ebiwandiiko byaffe. Wow, that is very good. Enkola yaffe tuli ku ground. Bya grounded. Tuba tukagana abantu tetupakwira bintu. Era tusaba ettaka lino lyonna okulisenda twali omusirikale n'omu yajja mbu atuwa obukuumi. Abatuuze be tusanga ku ground batuwa obukuumi busookerwako. Tulina nabo muwogo tunyawo kyayi bwenna ne batuyambako. So bebaza nnyo okuba nti batwaniriza tutambula nabo. Tutambula ddala nabo abagenda okujja mavensi mubaanirize bulungi beeyi nabo bayotereka materials ojafuna wezitereka okumije buli bulungi situite eri guruguru. Bebaza nnyo abantu batwekuumiddeko betwavudde eri ku Kolaasi. Tubalaga mpaka tuzeewo ddala mu site wano. Ettaka lyogenda okugula efaana bwe liti mu bufunze teririko kintu kyonna ewaffe twasenzeewo wonna bakuba omwegali jangu ogula ettaka etalinako bizibu byonna etalinako buzibu bwonna kampuni yaffe ya Kamoga Photo Consultants. Tusasulako ekitundu ojja osiba ettaka lyo tandika oddikozesa ng'omalayo ssente zaffe kubanga ffe tulina omuntu waffe owa bulijjo musoboserayo ofuna ekyapa kubanga ekyapa kiwe yatuuse ya byapa
webale nnyo ogula endagaano ogula ebibanja kubanga ofuna ekibanja oba okyabanjibwa ekikubanjibwa kyekyapa so batuze na kyapa kikuguza kyapa obanga ensonga zonna ozimaze inshallah twebaza nnyo mwa IBRAH mukazo kujja otubuddebo nokujja n'omuntu abaje tuje tukole emirimu nabitana bafera tuweereza abakama bafaabo bamanye ebikibe tubisegera maaso mu ggwanga bamanye ebikibe bitulinawo baje batuwagire kubanga bwe mutuwagira nafu tubisako tujje tukola ekula nezino bitundu byaffe ne tukulakulana Uganda ffe negenda mu maaso inshallah taala. Thank you so much. Njagala kwebaza kansala Mwami Isaaya, njagala kwebaza ssentebe w'ekitundu kino n'abatuuze b'oku kitundu kino mwebale nnyo. Njagala kwebaza Haji Kamoga olw'enkulaakulana webale nnyo webalire ddala. Nebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabito ne Sennabulya mwebale nnyo mwebale ddala. Mbagaliza birungi byerere extra digest mugoba nsonga nga tusinzidde Kyetume Vumba, that is Gayaza Zirobwe Road. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba.